lifestyle. Abantu bebuuza lwaki Alien Skin welinga yakaweebwa akakalu ka kooti akakadde kamu ez'obuliwo n'abamweyimiridde obukadde 5 ezitali za buliwo. Nonno weyalinga munnange avuddeyo mu kkomera ekifaananyi kyasobola okubeera ng'oluvannyuma akifuluma kiraga ono yagenda n'asisinkana Lieutenant General Proscovia Nalweyiso. Kati batandika okugamba ono yandibanga ye yali atoye order Alien Skin okukwatibwa. Jukira ono basooka ne bamukwata ne bagamba nti oguliwo omusango gwa ssimu. Then kati ne biraga nti nno bategeeraganye ne gwe yatwalako essimu mbu ne bisobola okubeera nga biggweera ebweru w'ekkooti. Then ate ne wabeerawo omusango omulala ogw'eddwaliro erya St. Francis awo Ensambya nga kigambibwa nti ono abamu ku bantu batambulira nabo mu ggaali basobola okubeera nga bakola obujagalalo ne bakuba abakuumi n'omusawo ne bamuyisa si bulungi. Era gino emisango nagyo ne gibeererawo ddala. Kati General Nalweyiso binene asobodde okubeera nga annyonnyola ensonga lwaki esisinkana Alien Skin ng'avudde mu kkomera ate n'atangaza n'eggwanga nti si ye yali emabega w'okumusibisa. Ono agambye nti yali ewuunyiza nnyo singa Alien Skin teyakwatibwa olw'ekyo kye yakola kuba n'obujulizi bwaliwo obutandikibwako. N'agamba naye olw'okuba nti yali tabbye tasse takoze road block ng'omunnayuganda ng'alina eddembe erimu bassemateeka osobola okulaba nga yeeyimirirwa era awoze ng'ava bweru. Kati tujjukira omulamuzi Esther Adikini ennaku z'omwezi 28 Novemba ono yamugamba genda ebweru oyimbuddwa naye tokkirizibwa kubeera ng'oyogera ku guno omusango kuba ojja taataganya obujulizi. Okukangakanga ba victim nakyo tokkirizibwa era birobera byonna nakkiriziganya nabyo mpaka bwe banaddamu okubeera nga munnange baddayo mu kkooti ate balabe ensala y'omusango bw'enaabeera. Nonno Proscovia Nalweyiso ono ekyamulowozesa nti nno yatowa order mbu yali amaze ebbanga ng'amulabula ng'amugamba Alien Skin mu bintu bye wali wadde weesonyiwe ebyambalo by'amagye oba ebyefaananyiriza eby'amagye. Ebyambalo ebyo eby'amagye bijja kukuleetera obuzibu. Kati ono n'agamba nti yamuyita okwongera okumubuulirira kubanga ye muzadde. N'amugamba munnange weesonyiwe combat zonna ezeefaananyiriza ez'amagye era n'abantu b'otambula nabo ofube okulaba nga obasengejja oyawula abatuufu ku bakyamu kubanga olala bajja kukuleetera ebizibu. Era mbu Alien Skin nti yali mubi naye n'asobola okubeera nga akkiriza n'agamba by'ebyambalo by'amagye nalekerawo dda byambala naye ne baneeno ngenda kitunulamu sobole okulaba nga nkyusaamu. Kati ono we yabuuziddwa era ne ku nsonga za sipapa okukwatibwa lwaki omukulembeze naye etamuwa ekisonyiwo n'agamba nti President apadoninga oyo amaze osingisibwa omusango naye olw'okuba emisango gya sipapa gikyali mu kkooti baba balina okusooka ne bamanya giriwo egimusinze baliwo abalimba kuba nti bwe yakwatibwa bantu banyinya abasobola okuvaayo nabo ne baggulawo emisango ku sipapa ne bagamba nange yakola kino nange yakola kino. Kati nti bakyagenda mu maaso n'okuba nga kkooti eyawula abatuufu n'abawaayiriza then kati balabe kiki bayinza okubeera nga baddako okukola. Tujjukira asipapa nonno y'omu ku basajja abatambulanga n'ekibinja ky'abantu era nga mwatu n'emmundu agirina. Mujjukira ensasagge gye yakola awo ku kitebe kya People Power oba NUP ng'ekyali sayidi ze yekka mwokya yali musajja wa muzannyo naye nejja buli kati eno amunnange akyatemeza mabega ga mitayimbwa
emisango gikyagendera ddala mu maaso. Kale bwatyo wasobodde okubeera nga nnyonnyola ku nsonga z'omwembi Alien Skin n'ensonga lwaki yamusisinkana.